Ng'ebula olunaku lwankya munna Republican Donald Trump ayoleseganye obwenyine munna Democratic Party mu kukubaganya ebirowoozo okw'omulundi ogwokusatu era nga kwe kusembayo. Donald Trump avuddeyo n'ategeeza nga bwe kyetaagisa okubakebera obwongo bombi ng'ekiro ky'olwokusatu tekinnatuuka kubanga kyandiba nga Hillary Rodham Clinton alina ebiragalalagala by'akozesa nga bino bye bimupikaapika. Kino kiddiridde ebizze bibeerawo ku luuyi lwa Donald Trump sabbiiti bbiri emabega abawala abamulubiriza okubatigaatiga nga tebeeyagalidde bwe beeyongedde nga kino Trump asuubira okuba nti bapangibwa Clinton era nga y'ensonga lwaki yeetaagibwa okukeberebwa omutwe. Okwogera bino Donald Trump abadde mu kuwenja akalulu mu kibuga kya New Hampshire gy'ategeerezza abantu nti kye kiseera okuzza obujja Amerika efuuke eggwanga linnaggwano nti era tebawa Clinton akalulu kubanga munyuwanjaga ate ng'enjaga gye balwanyisa mu Amerika. Debate eno ey'okusatu yakubeerawo olwokusatu lwa sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 19 mu kibuga Las Vegas ku ssettendekero wa Nevada. Debate eno etuumiddwa Fight Night yegenda okwawula omusajja ku mulenzi era nga bweggwa egenda kubeebula ennaku 19 akalulu ka Amerika okubeerawo. This is Kingdom TV.